Mukama wange Katikkiro, Mukama wange Minister wa Local Government, Mukama wange Minister w'amawulire n'obwogezi, ne basobozesa buli kiseera okubanga bajja wano ne bakiika embuga. Era Bannakyaggwe buli lwe bava wano beesunga nnyo omulundi gwe balidda, era na bano nabo kati baba wano nga beesunga. Kamaye Katikkiro, ab'Ekyaggwe ne Spice Diana Emijozi, mwongereyo Emijozi ne Minisita afune Emijozi bannange. Ne meya mugambe mulowooza ye talina ssente oba Ssekibobo ye atalina ssente. Lukwago ali wano, Lukwago yangwawo, Rashidi Lukwago naawe olina ssente, ekifaananyi kyo kinyumiramu. Kati Lukwago jangu eno tubalansinga eryato. Amannya nze Namukwaya era nga ndi mukyala wa Mbogo, yadde nfaananamu abasheshe naye nga ndi musaayi gwa Mbogo. Ndi muganda ow'ekitiibwa Katikkiro, mmeeya waffe n'ab'ebitiibwa mwenna abali wano. Ndi musanyufu okubeegattako ku lwa Kabaka waffe Ssaabasajja Kabaka Awangale ne Nnaabagereka Maama Geregere Obuganda, era ku lwa Kabaka waffe ng'omukyala Omuganda alina abafaani abangi ennyo mu Buganda. Njagala nnyo okwegatta ku lugendo luno Kabaka's birthday run, ennaku z'omwezi nga 7. Sigenda kukoma kukudduka naye n'okubayimbira nja kubayimbiramu, era ngenda bawamu akapeera katini nnyo naye nga sinaba njagala gula emijozi gy'akakadde kalamba akensimbi, era njagala mumanye nti giva wammwe. Essente ezo ziva ku buwagizi bwe mumpa ng'Obuganda. Namukwaya nsiimira ddala ebbanga lyonna munsapootinze mu bivulu byange byonna, era ekintu kyonna ekirimu Kabaka siyinza kusigala mabega. Era nkoola bannabitone bannange mwenna gye muli mutwegatteko nga 7 ate tudduke ku lwa ensonga ate, kubanga kirungi okukola ekintu nga kino naye nga kiyina kyekigatta ku Buganda ne Uganda yonna. So mutwegatteko mwenna mugule emijozi egiwererako ddala tusabise Ssaabasajja Kabaka wamu n'Obuganda bwonna. Maneja wange ndowooza ensonga agenda gikwasaganya eyo, era ttiimu yange naze naye aba boda Team Spice Diana ba gadgets ngenda kuba nabo olunaku olwo tube ng'ate tudduka ffenna, era emijozi egyo egy'akakadde akalamba ngenda kuba nga ngibakwasa olunaku olwaliwo buli omu mu Team Spice Diana jenga amaanyi agalina so mbagala nnyo era mbeesunze nga 7 ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Yadde olina bangi bondabeyo, yadde obukazi bubeefaseeyo, yadde olina bakulwanireyo, bona bagambe bamanye nti eri atali regula
Mbagala nnyo. Buli yaguze omujoozi amukubire mu ngalo. Kale nammwe abataaguze kati mukube engalo.